bwe twali twogera ku butali bwenkanya obwalagibwa mu kalulu naddala akaaliwo mu by-election mu Kawempe North, aba NRM baddanga eri nga bakuba mbuutu ng'omukunji aliraanye erimbo. Mu bano mwalimu abakungu baabwe abamu nga ba minisita wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa, ba Baramu Barugahara, ba Robina Nabbanja n'abalala bangi be mwalabako. Wakati mu lyanye eringi eryali lijjiddwayo ery'amagye, ebitongole nga JAT, nga bano baakuba abantu ne batulugunya abantu, munnanga aba NRM bo beefuula nti bino tebaabiraba era beefuula mu budde obwo nti embeera mu kalulu ka Kawempe North by-election yali nnomo, yali ya bulijjo. Newankubadde ng'era abamu ku bantu abaagulirirwa okujja okulonda akalulu ako tebaava mu bitundu ebya Kawempe North, baavanga mu bitundu ebirala ne baleetebwa. Ne Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bwe yali awuuba olubu lw'ekigere mu bitundu bya Kawempe North okuyigira omukyala Nambi akalulu, abantu bangi abamu nga baatunulanga mpwangali ku lunaku olwo nga bagamba ate eno wa, abamu nga batikkiddwa kuva mu western part of Uganda, abalala nga bavudde engulu, abalala nga bavudde mu bitundu ebitali wala nnyo okuva ne Kampala. Naye kigendeerwa kyange ki? Impunity eyakolebwa mu kalulu aka Kawempe North by-election ye impunity y'emu gye twalabye mu kamyufu aka NRM. Akalulu kano kaabaddemu ba NRM bokka, njagala tubeere nga tuli clear mu bye twogera. Akalulu ka NRM kaabaddemu ettemu, akalulu ka NRM kaabaddemu emiggo n'embuukuuli, akalulu ka NRM kaayongedde okubeeramu emmundu. Bulijjo bwe twogera ku bululu obubadde bukubibwa okwetooloola eggwanga lyonna, aba NRM munnange babadde beefuula be bitakwatako. Kakati naddala mu bitundu by'eggwanga nga Sembabule omuliro gwayongeredde nno ddala okwaka. Bwe mulaba impunity eno nga ng'ekolebwa ne kummwe abali within government, then muba mulina okweteekateeka. Abaganda baalugera ne lutuuka nti ndikirya jjo yakyetikka, k'onooweeka tokalinda kubuna ttaka. Ebbanga lyonna lye tubuuliridde aba NRM nti bannange ekigwa ku bannankyukakyuka kigenda kutuuka kikonkoneko ku miryango gyammwe. Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa nga tubayimbirira ne tubagamba nti talina njawulo na mpunu. Empunu bw'etuuka ebyokulya byeyina ne biggwawo etandika kulya myana gyayo. Njogera ku ŋŋamiya oba giyite opego, abangi gye muyita PIG oba pig. Amannya naaligiwadde mangi kabi n'ebirala bingi nnyo, naye kyenjagadde mutegeere nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bw'abadde ali abaana ba Nuupu ng'abaggalira mu makomera mu bululu ng'abatulugunya, abamu n'abamenya amagulu nga Haitawa, aba NRM mubadde mutunula era nga temunyega, nga mwefuula be bitakwatako, nga n'embeera abaana bano mwe bayitira nga bakaaba no matter what, mubadde mulaba nti muli comfortable era nga muli confident nti gavumenti yammwe ebawadde obukuumi obumala. Kyannaku nnyo nti bayita nabumamu ku mmwe, naddala abaana ba ghetto, okuwaayo bannammwe okutunda baganda bammwe nga babawaddeyo nno mmeka, 2,000, 15,000, 1,000, ekinene nnyo nga babawadde nnyingi, babawanga akakadde kamu ate nga bakabaweeredde mu kibinja, nga bwe munaagabana buli omu agenda funa 15,000 oba 1,000 ekinene. Ne muwaayo baganda bammwe ne mwerabira nti waliwo omulamu omukulu ogw'okununula Uganda, ne mwerabira nti ffenna mpaawo ali bulungi mpaka ng'eggwanga lino linunuddwa. Uganda emikono mweri mikyamu nnyo to a level that eri abalina comfortable mu buwambe n'obuddu bwe balimu, nga bo bafiringa confident okubeera nga beeyongera otembeeta obuddu n'obuwambe mwe bali. Beba bali mu gavumenti ye NRM. Olunaku lwaleero we twogerere yali yeejaga ng'era agamba gurupu ya Kyagulanyi agenda kugimalawo. Tulaba ate gurupu gye yalangirira okumalawo yegenda okumalawo gurupu ye eya NRM. Twabirabyeko Mubende ng'abakulu abamu ku bali mu NRM bawawaabira bannaabwe eri mukama waabwe. Nagambye weewaawo awo we tubaagala era ebbanga lyonna we tubeetaaga okubeera, kubanga ebigambo bye tubadde nga tujja twogera mmwe kennyini mmwe mubadde mubijaabulula. Muwulira muti olunaku olwaleero mmwe bannayuganda naddala bannankyukakyuka nga bye tubadde tuyimbirira ffe ng'abali ku opposition leero byogerwa bye NRM. Ku butemu obuli mu ggwanga, okuvuvuba okuli mu kalulu,
nga tetunnaba na kuyingira kalulu ka bonna tuli mu kamyufu ke NRM kokka already beevuvuba balwanagana battiŋŋana emiggo n'embuukuuli binyooka mu buli kampu ya buli candidate ali ku kaadi ye NRM. Kyongera kulaga kyekyo bwebanga campaign bwe bati bwe bali mu gikola okutalaga eggwanga nga bagumya emitima gy'abantu then bannayuganda kiri gye bali okulondawo oba baguma oba tebaguma kubanga byonna ebiri mu kukolebwa olwaleero embuukuuli abantu abali mu kuttibwa n'emmundu impunity naddala mu kwonoona akalulu akali mu kulondebwa NRM ke twalibadde tutafa nako naye bino byakulabirako ku bingi bye tubadde tujja twogerako okuva emabega nti olaba nabo bennyini bali mu kukaaba olaba nabo leero batuuka ku point egamba nti naye NRM you are too much muyitiridde abakulu abali mu gavumenti era abamu munnange wetwogerera naddala abantu b'essemba buli bo bagamba bagenda kuva mu NRM bajje beegatte ku NUP ekitali kibi kakati gwe abadde alwana olutalo ng'ofuba ku promotinga NRM leero nga byonna by'oli mu kukola mu kifo ky'okupromotinga NRM bigidimotinga Uganda bwe weewaana nti NRM mukyali b'amaanyi mba mukyamu bwe mbagamba nti nno mbaduulidde era ne mbakudaalira twakyogera wano nti mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ajja kwagala nnyo provinga point alaga amaanyi ge ne munnange gaba kubanga amaanyi ge gali embazi eyali badde waata akamba akawaata katono ddala era kayina n'omubiri mutono kiraga ki olumu amaanyi tegalya wabula reality naliko wanera ne mbagamba nti bulimba akeera nga n'obujonjo tanaabye naye ate amazima bwe gavaayo gabeererawo ddala lubeerera ebikolobero bino kati mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa takyalina ngeri ya kubibikkiriramu na kubikweka kubanga ebbanga lyabikwekedde lyeddene naye ebbanga lyabikwekedde ate bwe bivuddeyo biviiriddeyo ddala nga tebikyaddayo na mu kateni gy'abadde abikweka ettemu obubbi mu kalulu wano twali mu mwaka gwa 2021 NRM nga beejaga beewaga bagamba akalulu Kyagulanyi baakamukubye naye nga nabo baali bakimanyi mu mitima gyabwe nti akalulu mwami Tibahabulwa kaali kamukubiddwa era nga yali agudde akakiiko k'ebyokulonda byabakama nga yakakulembera n'alangirira ebintu ebitaali bituufu kati njagala okubalayirira nti nga bwe mulaba impunity eri mukolebwa mu kalulu k'NRM ne kaba kaluubirira wakati mu kabba nga NRM leero be babalangira nti mukabbye akalulu ne mu mwaka gwa 2026 NRM era be bagenda okulangirira nga mukama waabwe bwakubiddwa mu kalulu nkiddemu mu ntegeere bulungi ate time ti ng'abantu beekyaye babikooye gwego babadde batembetanga balaba tobayiirawo mubiri wabula byokola byakwefaako byokka abantu abo batuuka ne bagamba ekimala yeno time gye tulimu nja kuwa ekyokulabirako nga tetunnagenda wala mulaba mu Kampala ekiriyo mubadde mukimanyi nti nakivubo baamukubyeko ekibaati omanyi ndi muntu atwala obudde okutalaagana okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyenva nabagamba lumu nali ŋŋende Fort Portal nentunuulira oluguudo lw'e Fort Portal nali naakakola vidiyo olunaku lumu enkeera Balamu n'atomerera omuntu ku luguudo lwe lumu ng'agenda ku mukolo ogw'obwakabaka bwa Tooro naye nali naakakola vidiyo eggulo limu ne ŋŋamba abakungu ba gavumenti abayita ku kkuba eryo mwe mulaba muyita ku kkuba eryo mulyokke n'amakuba ago ng'eri effooti lye muyitako ebipande by'NRM bijjudde mu Fort Portal buli wamu ebya Nuupu baabijjayo buli kya Nuupu ekitimbibwa kye bookya buli kya Nuupu ekitimbibwa kye bajjako ekifaananyi ky'oyo omuntu ne bakirekaawo nga kawanga naye enkulaakulana eri mu Fort Portal ya kiboggwe kutandikira ku luguudo ebyo munnange nali naakabyogera Balamu n'atomera owa booda n'amutta ku luguudo lwe lumu olwa Fort twogera kuno nakuli ebintu ebiri mu ggwanga Uganda fenna bitutwalira wamu kanywa gwoba badde omanyi nti bikwata ku ba National Unity Platform bokka muganda wange lindirira era okimanye nti nno tebikwata ku ba Nuupu bokka olunaku lwe biri konkona ku mulyango gwo lw'olitegera nti NUP ate yo eri yaddeko oba eri bulungi nokkira ggwe awagira NRM ng'omanyi nti no NRM ekkuumira mu buddo lwe lunaku lw'olikera ku makya ogende mu ddwaliro gwawagira NRM oyinayo omulwadde oba nga ggwe mulwadde otuukeyo bakugambe eddagala tewali
nenga government yemujo badde otembeeta nga bwe twogera ku bbula ly'eddagala mu malwaliro gw'omu ku babadde babayirawo omubiri okuvuvuba ebigambo bye tubadde nga tujja twogera. Njogera kuno nakuli nina ebigambo bye mpulidde eby'omukyala Betty Bakireke ne mpulira nga ddala ŋŋwanye mbigabaneko naawe. Leero weekend ebigambo byange ntera kuba na bitono naye nga tetunnagenda mu katambi k'omukyalo ono. Bino byonna bye mulaba n'obubonero obumuli mu kulaba leero mulembe gwa Kyagulanyi gwe baguliridde ab'ebyokwerinda, ne bagulirira abayimbi, ne bagulirira bannakatemba, ne bagula ba prominent figure, ne bagulirira bannaddiini bonna ng'omulamwa gwa kumukuba kigo. Naye njagala okulayirira Kyagulanyi gwe balwanye okkuba ekigo akyayimiridde ate nga tateekateekebwa kugwa kubanga waliwo ebiro Mukama Katonda bwe yali akola buli kintu kyonna. Good enough leero lunaku lukulu mu Bukatuliki, mu Bukristaayo leero lunaku lukulu. Mukama bwe yali akola ebintu byonna yabikola mu biro, yabitondera mu biro. Ebiro bya Mwami Yoweri Kaguta Tibaabulwa yagalagaana biweddeko. Bino ebigambo temwagala kubiwulira but ye reality genda okubeerawo enkya na luli. Mwami Tibaabulwa yaliko era yashayina n'okwagala yayagalwa. Naye leero ebiro bye biweddeko. Mu biro byo okuggwako lwakiri ebikolwa bye byali badde bimuyirawo omubiri. Nakugamba teyeetaaga talaaga ggwanga amenyekera ki? Ku myaka gy'alina atalaaga eggwanga, emyaka n'ofuga eggwanga n'obeera ng'okyanoonya akalulu. Nedda, ebikolwa bye bibadde birina okweyimirira n'okwogerera. Bwe biba ng'ebikolwa bye biremeddwa, gwe ne bw'onajja n'ebigambo lukunkumuli tebiina kye bigenda kukolawo, tebiina njawulo gye bigenda tteekawo ng'ebikolwa bye biremye okwogerera. Ye Mumpembe Yoweri Kaguta Tibaabulwa. Ebigambo by'omukyala Betty Bakireke bibadde clear. Weewaawo nga naffe tubadde tujja tubiyimbirira. Leka eggwanga lyo okuliteeka mu mikono gy'ababaka ba paalamenti. Y'omukyala Betty Bakireke ayogeredde mu ango ndala. Naye nabagambako wano nti bannayuganda buli kyonna ekitukolerwako twakiwa omwagaanya okutandika. Era ntukiwa ebbeetu okwetaaya. Buno obutemu bwonna obuli mu ggwanga ffe twabuwa omuwaatwa n'omwagaanya okwetaaya. Baba kutemulayo omu ffenna ne tulwana oyo amutemudde n'akangavvulwa. Tewaali baddewo kikolwa ng'ekyo kuddamu kulabwako mu ggwanga. Naye baatemula omu ne mutanyega, ne batemula babiri, ne bayingira 10, ne bayingira 10. Kati bali mu 10 n'emitwalo teri anyega. Kiraga ki? Konooweeka tokalinda kubona ttaka. We tuli tuyimiridde bulungi ekyo nja kukibagamba lunywe. Oba baagala obiwulira oba tebaagala kubiwulira bwe biri. Reality, you can never hide it. Mwenna n'omwana omuwera akiraba nti gavumenti y'Omumpembe ekkirira egudde. Ab'NRM abaali badde bagiirawo omubiri bye bali mu kwogera leero biraga nti bagikooye. Nina eggulire lyembadde ndaba ly'abantu b'Essembabule abagambye nti bo bagenda vvamu NRM kuba NRM yerimu obutemu, yerimu obubbi, yenyagulula akalulu, yenyigira mu kuvuvuba abantu. Ate Nuupu ebikolwa nga bino tebirina. Luli Nuupu ye yalinga edikampeininga NRM. Kati NRM efuga ye dikampeininga Nuupu. Katuve mu video eno nkomewo. Bannakibiina kya NRM ababadde abakawo okukira omususa balumiriza nti ekifo ekirondebwamu ekyeru ekisugi Benon Bulola yafunyewo obululu 8 bwokka ate Paul Abaho n'afuna 203 kyokka bagenza okulangira ebyavuddemu nga Bulola alina obululu 6. Ensonga etuluma abantu beerwa ekisugi kulonda omuntu waffe ne bamuliiramu olwa Yuda lwe balya mutaddeyo. Ate ffe twawangudde buli sitensonyi yonna obwedde omwana yawangula ate ye yabujjeewa. Ne tukyebuuza abantu okutufuula ebikere abatalina amagezi sodo n'ayimirira eri n'alagira bajje balangirire Bulola. Abahe yabadde avuganya ne Bulola agamba nti akuliramu okulonda ku kyalo kino yateekako omukono okukakasiza ddala nti ebyavudde mu kulonda byebyo wabula byakyusiddwa ku ggombolola nga waliwo n'ekiwandiiko ekirabiddwako nga waliwo ebyakuutiziddwa. Waffe nga yasayiniza ate ennukuta ezaffe nga sinkuutize lwaki ezize zenkuutize badde nsaba bwenkanya. Abaha agamba nti yasazawo atwale okwemulugunya kwe ewakulira okulonda mu NRM mu disitulikiti y'Essembabule Dobula Rayo wabula olwatuuseyo ne bamuvovoba. Nawandiise petitioni yange nengimuwa ne mugamba abalonzi beerwa ekisugi tebabadde bwe bati nga wona kimugambye ku ggombolola naye teyazzeemu petitioni yange yabadde so rude nnyo yakyogedde nnyo n'obukambwe nnyo. Bano si basanyufu n'enkola y'ekibiina era beesomye okuwagira NUP mu kalulu ka 2026 singa ensonga zino tezigonjoolwa.
kati nakyuse ndi wawano ni mwana wa NUP batulakutte nsonga eyo mu mangu tugenda kusala eddiiro mazima galiko twala nzugululu baffe babubye babumazeewo. Abalala basabye Pulezidenti Museveni okujja baganda b'ebyobufuzi b'e Ssembabule nti kubanga be bali emabega w'emivuyo gino gyonna. Oweekitiibwa Pulezidenti bw'aba ng'awulira atuyambe atugire baganda be mu bintu by'e Ssembabule kubanga Ssembabule efudde eweddewo. Bulola gwe balumiriza okubba obuwanguzi bw'abaho naye aliko by'atangaazizza. Gomba tebagisikiza abantu beesimba awangudde n'awangula emirimu n'egikolebwa kituusa abantu obutasaba kalulu era nze nagenze nensaba akalulu mu bantu naye abantu babadde bakasaba omuntu omu agamba mu eggombolwa ye. Bulola yalangiriddwa ku buwanguzi n'obulwa 1313 ate Paul Abaho n'afuna obulwa 297. Ate Luweero abavubuka ba NRM oludda olwo beesaza akajegere ne bakomba kwebaziiribwa obuteetaba mu kalulu kaabwe akajja okulonda ababaka ba paalamenti abakiikirira abavubuka singa abakulu mu kibiina tebabaako bebatereeza. Bano balumiriza abakulu ku kitebe kya NRM okubaamu n'ekyekubira n'obusosoze nga baliko abantu baabwe bawagira era nga bakola kyonna ekisoboka okubayisaawo. Naddala mu bifo bino ebyabafimero mumanyi otufu tyanka mwagala mwana wa gundi kuno tetuli ku mwana wa gundi era bwe binaaba bwe bityo nga ffe Greater Luweero akalu tujja kabalekere Namboole tukwate ensawo zaffe tufulume tudde ewaffe. Bagamba nti balonda abantu balala kyokka ati ne balangiriramu balala nga tebalaba nsonga lwaki baba beetaba mu kulonda nga bakulu balonda dda abaabwe. Abaana amaanyi gabaweddemu olw'okulonda lwaki gwe bawadde akalulu kaabwe si gwe balangirira. Tugenda okujja okwesima nga Secretariat ne State House balina abantu baabwe be baagala bakole ki bate kiba kutumalira budde ng'abavubuka okugamba nti tugenda kulonda. Tebakomye okwo era balumiriza nti batiisibwa ku masimu nga babalagira okubaako abantu be balonda be babagamba nti abo State House beeri mu mugongo ekirala ekibeeraliikiriza ge magye obutava mu kalulu. Tutiisibwa nga bakozesa abakozi ba gavumenti bennyini abali mu security. Babatiisatiisa nti olina kulonda ono olw'ensonga nti state gweyagala. Naddala nga nze ne baŋŋamba oba tonnonze tugenda kukuwamba. Be tulonda mu NRM babajjawo olw'embeera eriwo nti no State House eragidde amagye ne gakuŋŋaana. Baagala abakulu mu gavumenti ne mu kibiina kya NRM okubaddiza obuyinza bwabwe okwerondera ababaka ababakiikirira so si kubasibako bantu be bataagala. Mutuleke tulonde omuntu gwe twagala tulonde be tukola ki be twagala twesalirawo akulembeza balina otukulembera abavubuka. Wamma n'ebigambo ebyo bibadde loud and clear era tewali kye ŋŋenda byongerako. Umbrella njagala okulabula abantu mu NUP abalinga nze bansaba bwa MP bansaba bwa kansala bansaba bwa meya bansaba bwa chairman bwa 5 bansaba ki Bannayuganda tebali mu struggle ffe tufuuke b'MP mbabuulira. We are just a necessary evil. Kale twetaagisa naye si ffe balungi ennyo. Bannayuganda bali mu lutalo lwa kukyusa nsi yaabwe. Ffe tuli nvandiirwa. Tezigana na mmere kubaayo tuli nnyongeza. Mmere yeetambula. Buli wolibeera mu party primaries mu kitundu kyo. Akalulu ka pulezidenti waffe akutte torch bearer. Tuli mu lutalo lwa Mbaata. Tuli mu lugendo lwa Mbaata. Embaata bwe ziba zitambula waliwo eneekulembera endala ne zigoberera. Eneekulembedde bwegwa mu kinnya na buno bwonna obuva emabega bugwamu. Bwonna bugwamu kituufu. So basebo ne bannyabo tewaliwo abantu tebali mu kalulu nze Nambooze mbeere MP. Abantu tebali mu struggle Byron obere kansala. Abantu bali mu struggle lwakuba baagala kukyusa ggwanga lyabwe. Temusobola kuteekawo primaries kuvuganya ne mulinga bagamba nti struggle yonna eri defined by only your election. Mu akalulu akammwe yenkomerero yaki y'olutalo lwe tulimu. So basebo ne banyabo
bakandideti bannange wakati n'abawagizi baffe njagala kubasaba nti wakati nga tuli mu struggle tulinga nga abantu abali mu kkomera mu kkomera waliyo ebifo ebikubwako akalulu abasibe kyabasibe batuuka ekiseera ne balonda kyaki ne balonda katikkiro w'ekkomera naye obwakatikkiro mu kkomera bunyuma tosula kumpi na toyi olya bulungi ndoza gwe bakufunirayo akafaliso ne kabulangiti ne weebika nete byofunira mu kkomera nga katikkiro si birungi nnyo okusinga byofuna ng'olyewuwo bayidawe ne bw'oba mwavu ekkomera tosobola funirayo birungi bisinga kubeera wa mu kayumba keeka so bwe tubanga tuvuganya ku bwakatikkiro bw'ekkomera tuleme kweyisa mu mbeera etulemeza mu kkomera wadde okubeera katikkiro mu kkomera kinyuma era obeera bulungi okusinga abasiba abalala naye olutalo lw'okufuuka katikkiro mu kkomera terukwerabizanga lutalo lunene lwakuva mu kkomera kudda wammwe okubeera emupi wansi wefuga bbi lya Museveni kirungi okubeera MP wansi wefuga bbi bwenga omuntu ofunamu naye si kirungi kusinga Museveni kugenda I would rather be an ordinary citizen under a free Uganda than being an MP under this dictatorship. Singa bampadde bibiri kulondako tinamboze okubeera MP wansi w'obwannakyemalira buno obw'amalwaliro agatali mu ddagala obw'enguudo embi obw'abaana okusomera obwerere olw'ebbula ly'emirimu olw'okutulugunya abantu nolaba Edi Mutwe ne banne bakivumbi bali mu kkomera abantu abamu babasiba mu 221 bali eyo oyinza otya ogamba mbunzi okubeera mu picha ekisinga kati eri gye ngenda okumala emyaka emingi gye nina okukolerera naye eriyo abalowooza nti ate wano wooli ate weewalungi tetuteekwa kwerabira nti luno olutalo lwa bannayuganda miliyoni 45 kati weewuunye bwe bakulonze ku bwakatikkiro mu kkomera omuserikale abasibidde mu kkomera najja nanywa omwenge n'agangayira n'agwawo wansi nga n'ebisumuluzo abirina mu kiwato kakati ekifo ky'okuggyako omuserikale n'ebisumuluzo mweggulire mugende eka ate ne mutandika kweyisa ngumi nga mukyalwanira bwaki bwakatikkiro bwaki bw'ekkomera kyani ebisumuluzo bigudde awo kyani musobola okusumulula waliwo we baalaga ng'abasibe babaleetedde ebisumuluzo ku soosi n'akagaati ku sowaani endala ebisumuluzo ebigula ekkomera nga babitadde wano nga n'akagaati kali wano ne beekuba ebikondo olw'akagaati kano ebisumuluzo bino nga biri wano tewali abikwata eyo ye mentalite y'abantu abali mu buwambe amaanyi mangi bagamalira mu kubeera bulungi mu buwambe okusinga okugamalira mu kuva mu buwambe oyogera ku bano be bawa omutwalo nti kafuna omutwalo ebyeri sijja biringiriza n'olaba omuntu ng'amazeeyo amaanyi ge amagezi ge okulowooza kwe byawo nga wano ng'oyogera ebintu naye nga ye amagezi gonna ali ku kimu how do I survive under this dictatorship
Uganda ebyenfuna bye bimu ku bintu ebireetedde bannayuganda okutandika okukyuka mu ndowooza n'okulengera ebintu nga bwe bitalina kuba. Abadde balaba eggwanga nga ligwanyukyuka ne batandika okulaba munnange ng'abali mu Uganda empya olw'okubeera nti baguliriddwa. Abadde bajja bafaayo ennyo ku biruma bannayuganda bannaabwe ne batandika okubira bakifuula nnenge kubanga eri ababakwatidde mu kaawaliggwe ne babawaayo kye babawaayo. Mu lutabaalo luno lwe tulimu baana ba maama njagala mukimanye nti mulimu gwa buli muntu yenna nga totunuulidde byanfuna kuba bagenda kuwa omutwalo gumu naye enkeera omwana waafiire ku luguudo nga wali omutwalo gwe baali badde bagatta ku luguudo olwo lukolebwe oba omubaka oyo akuwadde omutwalo ebigambo bye yali yogedde mu paalamenti gwe okiikirirwe oluguudo lw'ekitundu ky'olukolebwe walulyamu omutwalo. Njagala bino tubiwulire tuddiŋŋane mu vidiyo eddako. Mbaagala nnyo Antonio Geganga. Muntu mulamu naye talina ssente. Twali muwadde naye bambi talinaamu. Kati eyo ye angu ebyalo byaffe we tubiwereddeyo. Oli ajja ku kyalo kuno mbabuulira ajja kumalako emyezi 3. Avuganye obwero si wano ng'awaddeyo ssente. Ajja omusabe ebbaluwa ekutwala mu polisi okuyanjula oba mu kooti. Akubuuza oli waawa. Ayo ojja kudda nkya sikumanyi kyokka ow'emyezi eki naye nga gw'oli waana naye gwe bw'abuuza gwe waawa. Mulina okutandika okuba ttooki n'okwetegereza Uganda weevudde weeri ne weeraga. Mbasaba n'ekyokukola ennyo kikulu. Wano waliwo ekizibu kye nzize njogerako ne munywanyi wange mu mmotoka. Abantu ba wano mwagala nnyo mangu. Kati bannaffe bali baayiga nti n'omuntu gwewadde olubimbi ayagala olunyuka omusasule. Era bw'otomusasula luba lutalo. Naye mumanyi nti eri omuntu akolera omwezi emitwalo 6 nga naye tebamuwa ntambula yadde ekyemisana. Ne mumanyi abo be balina essente naye mumbuulireyo wano afuna buli lunaku alina kyalina. Mwebale omuntu afuna lunaku n'alima olubina omusasula akakaaga omwezi kiba miliyoni emu nga n'emitwalo oba nga 6 nafuna miliyoni emu n'emitwalo nga giri. Ogenda okimubuuza omwezi nga talinaawo. Era lwalwaza lwanoonye mupya mukolimire sekitatuyambye naye nga buli gyakola buli lunaku agenda nazo. Era bazimuweerawo naye bwe bazimuweerawo bwaziraga ekyokukola teziva mu sitenseni tezidda agenda omumaliza ng'akolimidde mulala naye ng'ekyokukola akimanyi naye nga bamuwa buli lunaku waakoze n'eriyo bamwami Kizito bali asomeseza emitwalo 37 omwezi n'amala ng'alina poloti abaana be basoma ne mu ddwaliro wali naye ng'eriyo gwe basasula ennyingi buli lunaku talinaamu yadde mu nsawo. Ekyo nkibatumye kyekireese bali obawa 1000 mu bululu. Era olwo ne mutegeeza nti babafugira nusu 200 buli mwaka. Oli akuleetera ekyalo wano nga bwe mukuŋŋaanye wano mwenna n'ataba na nsonyi n'abalekera emitwalo 10 ne mwekuba enguumbi awo nga kyolinako ekyebbeeyi nusu ebi naye essaati yeeyulise ya mutwalo gye mulwanye. Omaliriza akalunga kakulese muloosi naye nga gw'olobanga abaga nti gundi yeesimbawo tetwamulyamu kantu. Wenzigira n'endowooza tiwali olwennajja kuno ne banga bo wanfu essomero lyetaaga obuyambi n'ekino ne mbabuuza mulowooza ki ekyebbeeyi ekisinga nti ekitugattira awamu mudde kuno n'eyo. Abasajja baatuulanga ku kyalo ne banywamu 5 4 n'abulira munne ekyanga naye kati waliwo kuno mumbuulireko kuno alina munne gwakibulira n'otokisanga namawo gyankeera. Mumbuulireyo wano gwe wagambye ekintu n'otokiwulira wa muntu. Mumanyi nti kuno waliwo n'abaana be baagaala ng'omanyi oyo si waagundi naye ne mumwogera lwafa naye kati n'olubuto baluloopa olwo twategedde siwe. Ebyo byonna biva ku ki? Temukyalina nammwe myoyo gyammwe mwagisingayo oba mu ssawo oba mu banka mukomewo. Tetulina obagamba bwe sibagamba nja kubamba lyazaamanyiza. Sebo faano waliwo etteeka ly'obusika kati omuntu ng'afudde waliwo ebizze bikyukamu waliwo obulongoofu obwajjamu. Mulina okufaayo okumanya kati abantu bagenda kukozesa bafamire babatabule. Waliwo awo endagaano ezizze kati amapya mulina okukitegeera nti muli waddewo omusika nga ye buyinza yenna kati twamuteekako waakoma. Bw'abakaluubirira waliwo empingu weemukwatira
kuba naye mwana ng'omuntu awaka so talina bamalako bintu naye afunanga mwana ne baba n'omugabo ng'omusika tayitawo. Ekyo nja kibagamba ndowooza noola tujja kujja tubigaziye ng'obudde we buliizi gyembabula ekirala. Waliwo ne bino ebintu ebbaluwa ezo ze mufuna mu kkooti zibadde za myaka kati zaafuna mulaba kutambuza nnyo noonya ekyokola tujja bategeeza bajja zifuuza mumale ebintu byammwe. Luli mwagabanga ebintu oli wano kati bagamba kutugamba obudde buweewo kubanga lwaki abagamba olumbe lwamalanga emyezi 9 n'okudda waggulu mukimanyi bulungi nti omukulu ayinza okuba yatambulako akawungeezi ku kyalo. Kati mwe mugaba ebintu ng'ate eri tebinajja mugenda okumaliza mbu eri abajja oluvannyuma nga byaggwawo kyova olaba baatwalanga bbanga ddeneko. Mu ekyo kitegeeza naawe twatunulawo. Waliwo n'abakyala oba n'abaami omwami bw'abadde afa omukyala gw'osooka osigala mu maali ye. Kati n'omukyala bw'ofa omwami yavunaanyizibwa ku maali y'okusooka. Mulimu n'abaana be mubadde mumanyi nga bampeta n'abatali. Kati ebyonna tugamba bonna baana. Kati ebyo byonna mubitunuulire tujja bategeeza nti awe tulaga naye mulina kumanya. Naye omuntu yenna atamanyi tayinza kunyiiga yonyigire ki. So nammwe twagala basaba mwangwe tutegeere gye tugenda okutegeerera n'okumanya. Mbeetaaga tulowooze ku bino wammanga. Uganda weeri naye ate etambula edda mu maaso. Waliwo essomero ly'e Namakofa Ufaali. Abazadde bwe babayita omulimu gukolebwe mugusobola. Lwaki mwegombanga ewala nga simugalinaako mukono? Gye mutwala abaana awalungi lwaki temukolawo n'abeeri ne bajjawa? Waliwo ebyo bye njagala mulowoozeeko ensonga. Lwaki nalwangula obwemupi nze nga gasiweerera mwana nze njagala kukyusa ssomero abangi we banaasomera n'abaliddako. Era bwe nava we baŋŋamba enambi wali nga waliwo ekizimbe abo baasomerawo kye baako ngayamba ku mabaati so naalikudde sukulu fiizi n'empeerera omu. Naye oyo omu mba siyambye ekyalo mba nyambyeyo n'enjuuye. Mu ekyo ssebo era ssentebe njala kugamba ow'eggombolola timwaliwo okusoomoozebwa mu ggombolola eno mulina amalwaliro 3 ageetaaga okuzibwa okutuuka ku Ereze Center 3 Nakigoza, Bububi n'Ennambi. Ne bw'otunula bonna weetaaga mwongereko ekyamaanyi bantu bagabe babeeko kye bakola naffe tusobole okutwala eddwaliro nga birina kyolwa. Kati olwaliro ndizira nzimba nnyumba z'abasawo 8 ez'abasawo okusulamu. Ennambi awo mumanyi bulungi kyekikondo ky'amasannyalaze baŋŋamba abaana tebalina babagemera eddagala liba tewaliwo balitambuza ne balireeta ne balizaayo ne baŋŋamba twagala omasannyalaze naleeta kikondo kyonna kibeerewo. Kati n'omwana gwe balizaala yadde siri MP era agenda kumanya nti obulamu bwe mbulinako omukono. Bwe mbasabira nti Uganda weeri tulyazaamaanyiziddwa. Nsanze ssentebe ayogera ku mmwanyi. Pamba bwe yayingirako etteeka n'agwa. Vanira bwe yayingiramu oluzungu n'agwa. Ebikajjo bwe byayingiramu olungereza byagwa. Kirole kiva kuno n'eri kya mitwalo 16. N'okirimira kuyiika mmeka? N'emmwanyi bajja bagisekeeterera. Ate abagisekeeterera mubamanyi. Ne bwe bajja gye muli nga mubakubira engalo. Mulekerawo bakubira engalo. Mubagambe muli babi. Mutukoze bubi emyaka 4. Ate n'ataano mwagala mulimu n'abeewaga nga balaba akaddiye bazzukulu baabwe bajja ndi basiru. Ffe tetuli mbaali ze bateeka mu mutiggaziya. Bakuteekemu bagaziye. Tetuli. Twagala mubagambe mmwe ababakkiririzaamu. Teyo emmanga mulimu muno abagikongojja ey'akanyuunyuusi. Enyuunyuuta buli kimu kyonna mulaba buli muntu wano mukovu. N'ababadde n'ebiwata ebigazi tomanya kikozza. Ogenda olaba okendeera wekka. Olwaki bw'oba tonnabalozaako ku kibanja bajja. Mu sukulu fiizi bw'otuukayo mwe mubisangamu obuzibu abaabwe balina gye basomera. Olwaleero sayansi bwe baateekawo asomebwe yunivasite ya sayansi bagitwala Mbalala. Abaawano basoma Mbiri na Byalaani. Ebyo bye mutunuulira. Kyentunuulira bino byenjogera birivaako ebinyiiza. Ye n'abaasookawo baayogera binyiiza ne mukola ebituufu.
kati nange kambyogere kubanga temufunanga memba wa palamenti abyogeranga bwe byogera babaddengawo nga bawaana buwanyi muzeeyi w'omuliro mpaka lasiti eyeyeyo kati mwafunayo abagamba nti ssebo vaako ebyo emwanyi lwakingi bagamba kansa abantu abali wano bw'oba oyagala okumanya byetwogera nti byamakulu n'emmere yadde etuuse lwaza emulago mumanyi nti abantu baterako eccupa ku lubalaza tuli mu lutalo ensi zetwawolanga kati ne bwe tuzigoba tetuzikwata Dubayi yokka yajja wano nga weyeewola kwa Amini naye buli nsi erinamu ennyonyi kati mu nsi yonna eza Uganda buli weekola ekola loosi kubanga abazirimu babbi teri muntu omulyake alina mpisa teri muntu yeeyagaliza abana mpisa teri muntu abeera ku kyalo nga yalowooza buli kimu kikye n'olowooza aba muntu mulamu so njagala basaba bwe tugenda wano wangu kati mukube layini ey'abalyamu ne be mwagala okujjamu kino ekyange kyo mwakitereeza wo waliwo kati enjawulo n'ebigambo miwulira n'omukulu oli kati yampulira baŋŋamba bwe yagamba tammanyi bulungi nenga era tebannondera ye aba bannondera ggwanga so seetaaga ye kummanya naye njagala awulire byenjogera era abiwulira okumanya abiwulira nekkubo ly'ekabimbiri eryo yagamba mbumanja nnyo mbumubanja enguudo ninga nze asoose ne mugamba babadde bagendayo